Oli wa front line gwe? Front line. Toli mu front line. Tebanteekamu. Kati tuleke toteekamu namba. Ndeka. Nje mbaloge. Ndeka. Nze Abana mbaleke beyagala bino byansi. Otadde namba. Muteekeye namba ngoba wabamuwe. Ngoba tawadde. Nze gamba bulire. Sente mataka atagana tabigwa ate sente womanga banno baliddeko. Tolyanga wekka sente zigwawo. Moze tutandike teyako tutandike. Kyovula nze kinjagala nnyo. Okay. Bana batuvire. Manyina z'oli otya? Oli otya? I'm fine. You're fine? Yeah. Bannange so compoundingira abantu abakumanyira nga twakatandika. Okay. Mu Luzungu. I'm going to warn you people. Every day. A dustbin people. You just laughing why? Nedda nyumirwa. Daira. Odio kitade. Odio kijenta de. Wale leka fulfuga tuko. Sibitegedde ate sibitegera. Ate oyogera yondana. Mukulu kuyiro kitade uli. Ana nudini antawanya. Oli yanyingirira naye tutandika show. Okakasa. Luli nali nkola show. Junior najiyingira mu nga tunyumirwa okufa. Kakati nesho yaffe tugitandise. Oli ayingira bana bavubuka be Makinde kyekyo kiwanze sagala kujja Makinde. Tovanga Makinde abagezi bali Makinde ne Barracks eri Makinde. Batwale eri. Obadde okyamponingira every dustbin people. Dustbin staff people. Ba familiar people. I'm excusing. Bawe. Oyagala mbawe. Bantama abakumanyi tomanyi nze sagala muntu akumanyira full figure. Bawe. Na ye those stupid people. Stupid na nagendo kizuula some people nti tuli bafani babwe. Bafani baffe. Yes kubanga abasinga yetawaligwe. Tante twagalamu. Bonna bawe byokunyojja kologozo fere tulangira bana batatu wa sente. Jakebi papule. Obadde ngamba mwanyinazi. Abantu abasinga muna batwagala psychologically. Ne batubanga tusiriseemu obanga twogera babagala batakule. Babatakule. Tubeereko somewhere naye akuba. Mubafule relevant. Abamu bagala likes abala bagala views abala baganda bafe balina gye bawangalira. Olusi babeera stressed. Okay. Abanawulira ku ddoboozi abanawulira ng'olina gwetwa naye ajja ku warming up. You get so? I do get you. Bakuba nti mu bulamu bwe tuwangaliramu. Tufuna challenges. Life is full of a challenge. Okay. Naye ntera okubagamba nti ebiseera ebisinga buli muntu olina okumanya okwezuula n'okumanya value y'omuntu. Value yani. Onanke yanziza abantu bangi. Ogenda kunywa ku mazzi? It's okay. Are you going to take water? Yeah. I want to take water and for na ye obirala biteeka kati abantu bagala babeerawo nga bo bali ku essanyu lya biriva mu naye kati kankubuuze njagala oddeyo wansi otule ku drawing board obuze nti internet yandibaddewo etya full figure watali abakantu bandibaddewo batewe siri oba oyagala munywe mufunye otumiza mutumiza byokunywa it's okay nze munywe njagala ofunayo akadde internet yandibaddewo etya full figure watali because njagala ogende olabe YouTube channels ezisinga nez'amaanyi z'oluga nti gundi eno y'amaanyi onoonye gye siriiko oba onoonye gye saakola sigwa wajuwa masannyalaze exactly ginwanyi in fact n'okujja n'okwogera twalinga ku by then tewaliwo TikTok tewaliwo Facebook nga oba ne YouTube channel nga banaziyetinga waliwo ndowooza Facebook nenga YouTube channel tebana zikuriyetinga I think obanga zaaliwo nenga tanamanya tebannamanya mugaso gwazedda era ffe twazisookako ne bwogendayo nonoonyako kati kankule abantu bosobola okugamba nti ba regents ba internet kuliko Edimizaya yes agataliko suno kuliko ba Edimizaya bana be bakola bapenge baana kuliko abo balitakagwa apenge twamuzannyirako anti yawula sinnagaana kumuzannyirako ne gwoza dda akola ki akubire ngoma nozi naye nkugambye tubala ba legends
Bani ani yakola penge. Eddie Miza yali asinga bapenge kubanga Eddie n'okuva eno gende bweru. Already yagenda kwali. Exactly. So penge ne bajja nabo ne babeera bakabi era banakati bakabi. Nti bo baba legends ba full figure ne babeera waawo ate bo nga tebazikiza ekyala otyanga nnyo omuntu ataggwako. Abantu no full figure ate internet yakuzza nnyo mu kusooka awo nga bino tebinajja wali wazikirira ddala. Sizikirangako. Wali toliwo full figure. Sizikiranga. Kati zikankubulire. Nza sizikiranga mbulya nazikirira wa. Ngamba we wayimbira ngo vudde wayimbiranga wani walutaya wani. Nayimbiranga wa Chance Nalubega. Chance Nalubega yawumuza Gomimba Band. Nali mu Eagles. Eagles Production. Yes. Eagles Production enkadde. Eagles Production. Eri amasanyalaze. Eyo Eagles ne tufuna mu challenges. Challenges zali tompa akotojja kuyimba mpadde ka genda. Bantu bachiko waayiriza. It's okay. Abasajja bakulu. Andi problem je tulina. Ebintu nakyobola sagala nnyo kunywa ku story. Simanyi kulimba. Nfuna ekizibu n'abantu. Abantu bandaba ku YouTube channels oba ku TikTok yange. Baba lozo olimba. Kyali nti tompa akotojja kuyimba. Kiringa mbagamba nti nina kapa n'embwe waka. Bo balaba tekisoboka. Byalemanga baavu. Kapa yange erya kibumba embwe enywa yogurt. Byanjawulo. Embwa ya yogurt. Ya yogurt. Kapa erya kibumba. Ate nga kijeka akakuta. Baso bucha ewaffe tusasula mwezi. Yambwa. Kibumba kyambwa. Ainywa amata. Erya kyenkana kyoluna kilo hafu kwota. Erya kilo ne afu. Gomanyi kilo. Anti Pazan cat. Siwe buno kupusi wa maboka pamwa obuno buyayi wako no. Is a Pazan cat. Iye kabeti. Ekaba mu luzungu. Aha. Pusi yo. Teka bino bape. Obwugula. Olonno kali ndoze yogera n'okwogera munyumyamu. Lwakuba etegeera nnyo ewulira buli kimu. Ate ewulira buli kyoyogera. Let me tell you something. Njagala ali ku YouTube channel ya Nurudin. Bajita bate? Nurudin Ntege. Njagala ogogolinge. Genda ku Gogo. Oteke Pazan cat. Is a very, very expensive bear in the house. In fact, the most expensive bear. Most expensive. Nze pusi yange ina passport budget ya kunyonyi. Tufudde. Yes. Nefuna ne visa. Omusenyu ina n'omusenyu gwezanyiramu. Nezo sinona zaki. Twagadde abantu tubafunyeemu katwagale ku bisolo. Oyagadde abantu tubafunyeemu. Katwagale ku bisolo. Sometimes obeera ne kati kangamba ekyo kyoyinza owakanira. Bwenzire ewaka nenva mu motoka n'obuveera biki. Embwe edduka n'embuukira pusi n'ebuuka n'ezina noyagala okusitula ate kusobola ate yagala kukwatako ebintu ng'abakozi 5 bali batuddeawo bakute remote nga bamanyi n'olwanira remote bosooka omyewo zembwa zigamba mukama waffe azze bana simanyi gwenyinza kinyumiza naye bino byenjogera that is fact reality ate n'amaka gamu gabirimu kati babamu bala tubiyogera baloza tweraga batwita babi gama omuntu atuuse okwesiga ekisolo ewaka wange ninawo abaana basuka mu 3 banna nina abaana bemperera olosirubiri yes anti kati ewaka kati Katonda wa kusitulangako tulina kwagala bitonde ekyobugagga kye tulina mu nsi kwe kumwagalira ebitonde naffe nasigala nga atuwanirira kati nzaani furufiga bwabwe P7 drop out nayo oba najigwa najituulayo okay. Era we bali batusaba gundiziza kusikubanga bampa bwa special presence advisor obuntu obwa special presence advisor bubeera 24 hours ate 24 hours obeera facilities ziba nnyingi kati ne batusaba obuyigirize ndaba waawo bakutumya obuyigirize nabinoonyanga ne P7 najigwa wagenda okukebera akapapula wadda ku masomero naye nga gyendi era gye nabijja ku ssomero ng'essomero kulina bulungi nnyo tubireeta n'abagamba gwenjagala yoyo nagamba mama nakyo by then yali state controller era nze ndi under state house naye lwakuba nebaza Katonda
jo nabadde mu maso ewa General Salem Sale na nga musanyufu nnyo nangamba gwe okoze mu advisor abakoze okola era okola bulungi nnyo advisinga bulungi yes era twabaddewo n'abakulembeze banakaseke abaani bonna ne bangamba ne bankuya ne mu ngalo so nkyebaliza Katonda bakaba bange okuba ku advisor ebyaddala Museveni mu advisinga mu mirama gye mukola problem gye tulina bannayuganda tolina bujja kimunyonyola njagala mbategeeze government erimu deep government abantu kye batamanyi deep state no advisor kati General Muhoozi advisor yes General Raiso advisor is a special advisor ku nsonga za security afandina Raiso General Mulamba ku lukalu lwa Africa emukyala gwe tulina mukama wange Moses Byaruhanga senior presidential advisor kati osobola okulaba Moses Byaruhanga newebuuza who's that man naye ne mukulayira kwa muzeeyi manyanga ne mukulondebwa mukubala obululu even a manifesto NRM kwetambulira nga Moses Byaruhanga president's advisor yagiwandiika nga abantu bebuuza nga omusajja ono anoonya empapula za muzeeyi yani muzeeyi mu bantu bonna ne secretary general si anoonya empapula wabula Moses Byaruhanga so advisor kati osobola kera kumacha nongamba nti full figure advisor ne Moses Byaruhanga advisor bali ku level yemu you get me anti ekibuuzo kiri nti presidential advisor aba muwabuzi wa president yes ku nsonga kati nze ndi ku nsonga za ghetto eggwanga lyonna kati oyina lwoyogerako naye president n'omuwabula ku nsonga za ghetto oba yakuwabula kati muzeeyi yatamanyi na ghetto yali tagimanyi ffe twagimugamba era nampa obwa advisor lwakuba nafuna okusomozebwa nti bannange banyiga era ne bamuteega nabo ne babusaba balimanyagamba manu nga beesibye ku bwa ghetto bwe baba musaba nze nasanyuka busanyusi nga babawadde lwakuba tebabwa ate offices nze lwakuba nze nina office goina office nze na office era madamu Jane Baleke yagisasula state yagisasula otuulawa ntula Katwe olinawo office nina office eri open era abantu abasinga mu bajja kakati naye n'abazungu bangi bajjamu uwa mu office yange abazungu abamutera okulaba bintu ala Jenosali waawe muzeeyi bayita mu office yange ngobayamba kubatereza mu nsonga olumwogera lulimi ki twogera luzungu lwensoba ate munange nabo tebamanyi luzungu lunene abamu si bazungu tebawulira n'olwoluzungu olungi lwemulowooza mukwatagana nga munyumya accent olwo oluzungu olutono olwo bebasinga okwagala main point yabwe ekiki exactly tebalina buzibu ku nsi yaffe na ggwanga lyaffe nga nange mbatwale awansingako so basone batwale wa mukama wange Moses Byaruhanga ekitegeeza okola yes so era muzeeyi waliwo obuvuyovuyo nga balowooza nti muzeeyi otugyeko bwa ghetto muzeeyi era nze namugamba ne mugamba muzeeyi ghetto erimu abaana bavaako abaana abamu b'amaanyi nnyo abalala bakibuli nnyo naye bw'otwa afande Ddamulira ne Meja Emma Kutesa yakolanga mu State House y'omu ku muzeeyi be yankwasa mu kalulu kali nga alina Canoanite you get kati bino mbyogedde nno naawe lwakuba nti oli mutegeevu Meja Emma Kutesa wa State House era namulaba ddi namulaba muzeeyi yankwasa Canoanite yali mugundi wa muzeeyi nga alinga PA ababeera awo abasatu abo kati Meja Emma Kutesa naye we yali kati nankwasa Canoanite nangamba waato nfunye Meja Emma Kutesa akola ki waali kakati muzeeyi nze ne munyonyola ne mugamba ghetto erimu abaana bali unruly ghetto erimu n'emmundu ghetto erimu emmundu zennyini guns emmundu eyaddala nga yes ghetto nga n'amanda baba nago wano waliwo abaana nga bo batta bussi bantu okusurvivinga okubeerawo ng'alina kutta muntu ewewe basobole okulya obulamu bwe bonna buli awo so era awo ensinziro okwebaza Meja Ddamulira Jeno bamuwulinyisa eddala saagala kusobya mannya ago Jeno Ddamulira Jeno ama Jeno Ddamulira kakati Jeno Ddamulira n'ayingiramu ate n'akola bulungi nnyo era njagala okusinzira wano okwebaza bannayuganda bonna n'okwebaza President Museveni n'okwebaza Secretariat yonna ebimu ku byawanguza President percentage eyo omukyala Nekesa Babula Owundo Saamu Buusa maaso Nekesa Babula muwulidde
tekibeerangawo ate ye mukyala gwe mpulidde nga takuba banne kikono mu ofiisi eyo afa kubimukwatako mu ofiisi eyo gyali Nekesa Owundo awuliriza buli muntu former minister Babla yes Nekesa alisivinga buli muntu mu kiti kye alinga muzeyi exactly muzeyi ekimufuna w'amaanyi tanyoma muntu takuba muntu kakati ebyo ekyokubiri ebadde PDM omuntu ya designinga PDM yali president yennyini I don't know but PDM ekasuse waggulu Museveni ekoze era saagala oli adde ya gavumenti akalunze nakakola PDM yemu kubikoza akalulu owulira ghetto structures byebimu kubikoza akalulu obutabeerawo butabanguko mu ggwanga Uganda mu Kampala mwonna tolabeko ku muliro olabeko ku bookya enguudo ebadde ghetto structures ekitegeeza nti ddamulira ne Major Emma bakoze omulimu naffe kubanze onatuuka maaso ga muzeyi naye omubuusa maaso Hajati Namyalo Hadija Namyalo tumubuusa Namyalo yakola nnyo emyaka egy'etaano Namyalo yakola nnyo era olaba kyampaliriza okugenda ndabe president ku basajja abagamba Namyalo mbu teyabawa byuma bya mamakanika neŋŋamba muzeeyi Hajati Namyalo maze naye 2 years nga tugaba ebyuma nabo makanika abayimira mu maaso go twabawa ebyuma twabajjako wawalirizibwa omugamba maaso ku maaso ku bantu abalina erinnya lya Hajati Namyalo era mukama yekka yali nsasula kuba Namyalo ayinza obutakitegeera naye wali omu kubagamba nalumwa nnyo paka lwe nagenda ewa muzeeyi maaso 1 on 1 waliwo madamu Jeni Balecha asobola okunjulira waliwo Babula balungi nga batuddeawo ne mugamba muzeeyi nalaba abamakanika mu maaso go nga bakulimba ne bagamba nti Namyalo teyabawa byuma ne mugamba tumaze emyaka 2 mu bamakanika once ku ground ne Namyalo nga tugaba holding machines tugaba ebyuma by'abamakanika ebyo byabakyala bijjeeko ebyo abigabidde emyaka 5 Namyalo ne bamakanika by the way njagala okwogera ku Namyalo muveeko Namyalo emba mugaba credit nsobola mu 100% oba 100 more than Hajati Namyalo yes naye Namyalo problem ye eriemu abantu ba Namyalo ndoza tebaagalayo balala Namyalo waliwo omwana omwe yafuukira ekizibu abaana bonna omuvuka gwe bayita True Leader nja kumwogana erinnya ajja n'akuvuma watali nsonga otuuka ku office n'anyiiga n'afuuka problemu n'azimba gatala bw'ogendayo n'omuntu nga Nurudini n'alaga nti oba otutta omulimu gw'embolesa media kwegamba nti ye ayina endowooza egamba nti oba tuli ku level ye ayagala nnyo Namyalo no yawula okwagana okwo nate yakamugoba emirundi yena yamugobera ki nedda amwagala ng'omuntu Namyalo yakagoba oyo omwana emirundi emeka singa nti Namyalo yagala True Leader ndowooza tamwagala ayagala business yandibadde ajagala kuba obuzibu kati kankubulira nze nasangayo balaavu masa abo balaba basefu ko bani basoko kavalingayo najja nagobesa balaavu mase laavu mase n'akaabanga nga tanadde n'emitwalo 10 ne mutuuza nga wansi olusinza namwanga ne transport ne mugamba njagala weezuule abantu abamanyi lwaki oyo omuwala njagala in fact yajja ne wano we yagula emmotoka yasooka nadda n'agulawo ey'okubiri nadda n'agulawo BMW gye bagamba mbusiye yagisangamu n'essula nga yagivuga n'agyesibako ne mugamba essula gimuwe yagigula bambi wano yakagulawo emmotoka ezi gwogamba True Leader asaana aterezeemuko aleme kulowooza nti buli muntu mubi ajje wa Namyalo nti bali muntu ayagala ssente ku Namyalo Namyalo ye kennyini ng'omuntu mulungi ate Namyalo yayagala buli muntu nze nanoonya bibya Namyalo ne bimbula Namyalo bagamba nti avuma Namyalo avuma muntu amuvumye amuyingiridde gwakuyingira abantu bawano baagala nnyo services ayagala gwe omuvume munnaye gwe omubiskwiti Namyalo ayogera ekimuli ku mutima n'akivaako n'amuvinga on Namyalo tafiira ku muntu Namyalo kizibu nnyo amulumbye gwalumba ate olukuddamu ng'ekyakivaako ng'alumba ekirala Namyalo alina bangi bagaggawaza n'abalimu abalina amaka kati bagenda lwa Namyalo abaali balema oggula ku nnyumba okugamba nti nzigula oluggi lw'ebisunzolo ewaka nga Namyalo yaba yes abasajja banene bemulowooza nti banene baggulawo ewaka waabwe lwa Namyalo so tumwe credit ye gwe eoloza mu kukola ye emirimu eri NRM agiyambye kyenkana ki Namyalo nsobola mumuwa 75 ku kibiina kye NRM yes okukola byakoze abantu office ebaddewo ebbanga ddene bangi abagibaddemu
Kituufu. Osobola okumbulira bameka bojjukira ng'ojjako Mama Mire Babalanda ne Faluku Kiwunda baakola nnyo mu office eyo. Osobola okumpayo abantu abalala bomanyimu. Tewali ali nabo tubajjukira lwakuba baakavaamu. Baakola. Baakola ki? Baakola nnyo. Faluku Kirunda mukozi nnyo. Yes, ne Mire Babalanda bakozi. Babalanda mukozi. Kati Namyalo najja n'atambula mu tribes zonna nga tabodde. Nti nekubidde kweno banekubidde kweno. Banzi ndi kubasoga bokka. N'atambula Namyalo agenze ne mu ghetto. Ate nga tavulana ku ghetto. Talina muntu gwabodde kabeere basiraamu abalese ku drawing board, abalese ku kuki? Ku meza. Ku meza ne banka n'agiko. Namyalo y'omu ku balese banka y'abasiraamu. Y'abasiraamu bagiyita batya? Islamic Bank. Yeyo Islamic Bank. Eriwa gy'ogamba. Bagironchinga kololo muzeeyi agironchinga n'ajja kamu Islamic sente. Banking. Islamic Banking. Yaliwo? Teyaliwo. Because of Adja Namyalo. So, let me give tumwe flowers. Mmwe bwe muli bwe. Nze mwagala simunako buzibu naye nti mbera mu distance according to situation nemuleka nendekera bali naye bajja Tereza ndi sigala mwagala still kati njagala kutwala so hala wanji njagala kutwala abadani ani sawa mmeka kati mbo bagambye ki nkyamisa nyinasi omukyala wamulabye mukyala ki Babbi Kyagulanyi yani Babbi mukyala Bobi Wine Yitungo yani mukyala Bobi Wine mukazi wa Bobi Wine teweefuula atamanyi Bobi Wine Bobi Wine mumanyi ate mukyala we yani simumanyi ye Babbi Yitungo Mama Solomon okay na tomusaasirako ku kyamutuuseeko okusa eki abasajja baalumbi atali muzanyi wa comedy wali ompuliddeko mu katemba yenna si scriptwriter I never fake my life. You never do what? I never fake my life. What do you mean by faking your life? I never pretend. I can't pretend. The secondly, I never do that big mistake. Okudda ku bantu. Nemba limba, pretending. Okay. Now, let me tell you something. Tell me. Bible. Ndimukiriza nsabira wana Bisamado Kakande. Yeah. Bali mai wabo jingo. Ene wabo jingo nsabira yera mwagala nnyo. Okay. Ate era wali ebyamagalo bingi. Baby, genda ozanye wali. Genda osaale lumu. Kakati. Osabira wana. Nsabira wana Bisamado Kakande. Yansabira tata wange mukwano gwange. Zano nina abantu abanene mu ggwanga. Era munkonangako mukimanyi. Abakugonyeko bakitegedde abakwekonyeko bakalabudde kubanga Bisamado Kakande muga nti daddi njagala yawo miliyoni nga 8 dika naawe aleero kisussaamu ate kiriwo kyensussizza olukadde 8 obumanyi bwe bankuba mama wa amu yaleeta miliyoni ebi yes seeka Yasini mukwano gwogendanga n'omubuuza ennyonyi gye mwasasula etwale fulufiga ebweru yabaddiza ssente oba teyazibaddiza basasula special nga babaze bantu bali eyimuke ogenda ojjanjabwe fulufiga muzeeyi nagamba musoke mumuleete wano bakusasulira ennyonyi namba nze ne mu covid yannuma agina booking ennyonyi muzeeyi nagamba mumuleete entebe ne bantwala entebe muzeeyi nabagamba ate eri bafa nnyo asigale wano kale ne banteeka ku special care buli dokita g'omanyi ali specialist ng'ali ku bulamu bwa fulufiga era oyo omwana wange muzeeyi yamutuma erinnya lya Museveni lyava ku covid olimba gwe wamwetuumira fulufiga erinnya eryo lirina we lisayiningiddwa nga kuliko signature ya muzeeyi nga kuliko n'ebintu ebyamuweebwa wadde nga saabifuna omwana oyo mu kumuzaala Natasha bajja mu ddwaliro Diana abaana ba muzeeyi bonna bajja mu ddwaliro okulaba ku mwana oyo ani taata w'omwana oyo ekireetera abantu bonna ye taata Museveni ye taata Museveni era tolowooza nti nsobola okukeera ku makya ne molera ku linnya ng'eryo ne ndituuma ne yalimpa yasayininga out namubuuza muzeeyi yaŋŋamba mwana wange owonye Katonda yeebale nolubadde lutalo lwennyini taata w'omwana teyanyiga nga omwana omutuuma erinnya eddala yakikkiriza nnyo n'ate nakyagala nnyo ayagala nnyo muzeeyi nnyo n'omwami ayagala nnyo muzeeyi
Nkutegedde bulungi nnyo. Kati tinzizeeyo wa babbi Itungo. Baba wange munnamagye. Bulijjo baga olina omusajja w'amagye. Ate abanene. Tukumanyire mpola. Ebyo saagala tugendeyo. Nze ntandise okukutya full figure. Sigala nakuta. Bino byekkoonako. Full figure. Kaakati bba wange ayagala nnyo muzeeyi. Musiraamu ne simubeera nayo mu ngalo. Be basajja abamu abalwanidde eggwanga lino. Omuzeeyi omwami ono akuggyeyo nga otandise bino okuwagira ennyo muzeeyi. Nze ndwe ne bba wange. Ow'amagye? Emyaka 40. Full figure. Full figure. Wali ompulidde naani omulala? Wali ompuliddeko wa? Ng'oggyeko eno gye mwali bano be nawulira nga mukyayimba eyo mu Eagles. Ba mu nonsense, mu Eagles wa era nga waliyo ki? Wampulira wa? Mu Eagles walinamu akalenzi. Nze saagala. Akaakutabula ne bana abasajja. Ekisooka. Sibangako na kalenzi. Neebaza Katonda ekintu kimu. Bwe ngenda wana Bisamuel Kakanda okusaba. Nasaba abantu bagagga babede. Gwosaba bagagga. Sibangako na kalenzi. Oli sure? Yes. Full figure tuwalina sente. Secondly. Nze nenyinyala. Okola otya full figure? Nenyinyala, nina abantu benenyinyala. Nga ki ekikwenyinyala? Free. Saagala muntu anywa mwenge, saagala muntu anywa sigala, akuba endongo, mbumbeera out kubanga nange sibiri. Bajjo no mwekwanako lwali. Temwekwanako ko ne bajjo wadde. Tangamba nga ku kigambo wadde neki. Kakati bajjo omwagalewa enaalinga Falise sibe mwaka wero. Bajja ayinza n'okufiira kafuuta alinga generator. Omuntu nza ndabikiranga n'akasolo katini nnyo kalinga embalabe wadde sikalabangako. Bajja asobola kuŋŋamba kigambo ki era mba mukoze eki. Okujjako Katonda nga ankubye omuggo gwe bayita omuggo. Bajja ŋŋamba ki? Waliwo omuntu akwana n'ogenda ku poliisi oba ku kyaki n'omwana Katonda. Era ono ye mu bonna yankwanye. Nga kwanye bukwanye. Eizo ogenda ku poliisi okola statement omusibe. Omubuuze nakoze eki. Bajjo. Kati asobola kuŋŋamba kigambo ki? Nti yakwagala oli mukwano gwe. Tasobola kukyasamya abantu balina okugamba abamanyi bali oli abako. Era balaba tunulanga amakovu. Ng'amabongo. Naye nze atunulanga omuntu. Ng'angamba ki? Abantu baba bali bonna bengevu sina bantu ngaffe tebali bali abunomo. Ayagala abantu nga bengedde. Nga beeru butondo baba nabe abayero ababizigo naye nga bayiriya yero. Awo utavaawo. Oba nyumira kawo ka bizigo simanyi. Kati zebona nga tali wa biziga ngambe ki. Yatesa kunja. Nenga janga yetese omwenga aguvuddeko tomutwala. Tugeze nga toli mufumbo kye ngamba bajjo. Beja ina kabuto kamalinga anywa amarwa. Kalinga ensako oba ya marwa. Oyinza okugamba oba nkulukuku yakulira wa. Mulimu abantu abalina shape nga zote zina support zikwana. Kati basanyuma kulaba nga ali mungoye bwabeera obwerere. Bajjo. Oza tatundanga katiuni. Waggulu ne wansi mtono alinga sweet bomb. Oli mukwano gwo omulezi. Kye nimbye kyekiriwa. Nimbye ekikubu yonna. Anti naye mukwano gwo. Mukwano mpayo kye nimbye nti omanyi nti asobola okulema kinyuma mungoye kinyume kyakuba essuuti wamuwe wantu awo. Kati oyinza omukuwa omutemeeteme. Otemeeteme bajjo. Noweebuuza oba ekisambi kiri wano. Oba olubuto gwe mutwe. Ogenda kuvumisa. Osobola okunoonya amabina n'ogaba gadda mu kifuba. Aliba ayonsa. Alema. Bajja alema. So oyo tosobola kumwagala. Angamba ki naye ayina ki? Ayina ki? Even eyo omuntu yennyini taliiwo. Ye ng'omuntu taliiwo. Awo nkutadde ebyabasajja sigenda kugeza abantu balala kuba kati olutalo lwonsiikuliddwa agenda okunvuma. Bajja tavuma. Inze gwe kanuludiini omanyira bumanyi. Mugambe naye asale ku figa ebenge yo uli kano alabe. Awulya ku bwomi bwa figa. Namutwalanga tusamba omupiira tusamba bwe musamba alya kilo z'empuuta 2. Alya empuuta, alya embizi, alya bigodo. Newebuzo asobola olusiniya ala n'embuzi. Buli kyakulya. Teyerekereza teyefumintiriza. Negali gwe bajjo omukwano gwo lwaki tomubuulirira? Nze namubuulira nze ensiniya nze nzisobola. Mubuulirira. Oba alina oluganda ku kisa kya Mukama. Bonna balinga baddiikuula. Kisa kya Mukama muleke oli mukwano gwo.
Bayina Luganda ku. Simanyi. Sesha mukama nizo gama kabina ka mudda wano. Atambula abigula wano. Va ku kisa kyamu. Atambula abigula. Namba. Oba ino Luganda ku Mondo. Waliwo abantu omanyi ensi yalina era Museveni alina obuzibu bunene abantu bakulembera yalina okwawula abantu ne bafuna oludda lwabwe nga bo gye babeera babeera na bwerere ne batayaaya nga tebagambwako ng'ensi yaabwe tebagambwako nga batabula nga beeyagala bakasukwawo abigula bisana Paka bali abantu enneyagaje bandinyumiddwa. Mpaye ensi y'abantu. Nakati engoye zibanyigiriza. Mpaye ensi y'abantu abo bogamba nti kati nga gundi bandi badde ngani president waabwe vice. Kamba leka bajja kunzita. Ngabera kweganga tebataana kwambala. Ngate batambula basaliza busaliza noga onabigula maso bamabega noga wande ba omanyi bine birige biva okulyanga kikola bali abantu tebanyuma kubeera mu ngoye engoye zibasomba ziba stressinga bayina gye bayina okuwangalira ensi nga njawulo oba nga nyanja bine bisole biva mu nyanja singa bafunanga tuwa ne bagendako ku mazzi eyo ne bakola tuwa ne beyambula buli omu n'alaba munne buli omu n'aleebeeta ne balaba ekikula kyabwe nti tubagumira nnyo naye kuliko asobola okweringiza kwabo nakkawa nedda tekisoboka naye baleke tukomewo nkuzaayo njagala ofunemu omutima ogusaasira gutya osaasire ebbabi yitumbo nze nakangoyi ekya abasajja baalumba amakaage batya abasirikale ne batuukira yanyumizaawo embozi wajulabyeko nze ndaba embozi z'abasirusiru ndaba embozi z'akisirusiru kikyoyita ekisirusiru siraba mbozi ekikangabwa siraba mbozi etagatta kikangabwa kyawa ekikangabwa kitya mukazi watu yali mu nayiti nakola ate abasirikale bazze ono amusika jangu eno eyawandika ku script yadabira kimu tugamba nti banne bamwe bakako bati bamwe bakako awe twagala okumanya yanyumira ate yanyumirwa script bagibuuka nnyo ebimo bimenyewo lwaki mbimenya oli mukamusajja anti script bwagamba nti banjako night nga ndi bwerere anti agamba n'entambula n'abigula n'entambula n'engenda mu nga bamukute nga abigula ati nga abigula nga bo bali awo abasajja ate n'atakoma okwo n'akuba omugere n'agumukuba wano mu busajja omanya omusajja gwagamba gwe yakuba ekigere wamaje abanje gaaki UPDF SFC bagamba be bamulumba oyo omusajja omanyi bakaluba ensigo zaabwe sokoleke ziba zikaluba abasajja bagamba gwe yakuba teke abe SFC bakamba osobola mukuba ku nsigo okugula okwo ne kutamenyeka bakaluba ensigo zizitowa ttani aga ekyo kireke totandika kulimba ate ziba za aba abasajja bakola training aba SFC ne basiba emisuwa abasajja ba SFC bw'aba agenda kulumba ku mission mpulira olaba ebintu bye basiba bwe biti ba Vikings abasajja ngaba osobola omusamba wano nga talina kyawulirawo neki nasigala ngajja mission kati kankugamba ekigambo kimu Jerusalem Salefe yali atuse twagenda eggulu ne tusamaala nga agamba basajja batutwale gye bayita ayu alali nyabo tuwavuga bus batuuza mu kabasi nawe muzayise enkubuge ne batuvuga okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa emu ey'ekiro nga tetunnatuuka ne ziwera musanvu gw'ekiro nga tetunnatuuka nga tulina Meja Baluni tulina Jimmy afande Jimmy bakomanda ba SFC batuukako ekisa ne batuuka abantu nga batwetikka bwetisi fena batusoma mu basi ne batusaza neddamu nekolera basi ne bagisitula esaana zingira mukago gw'ekiro ne tutandika okukaaba emirongo tutengivaako ne batugamba order ni order kutoka kwa mkubwa teri kudda mabega paka ngo nyabo ne tutuuka ku ssaawa musanvu gw'ekiro nga makubo tebagalaba nabo nga balina okusaawa balina obwambe basokolo bwabemwe abasajja bakambwa abo bali serious bati Jerusalem sale yatuwa abasajja aba kata batuttemu tewali nasobola kodda wali
batukwasa Meja Baluni sinza na kumwerabira mutono bwati nga naye mubi order ni order mwete mumanyi order kugaba buli omuntu azanyira ku SFC anti najanja ne ku order nga komanda yamukuba teke mukube wa yakubawo yasonga wo yakuba nagweri amanyiwo wazito wawo awo wakaluba omusajja wa SFC akaluba ensiga eringa bloka ya 99 okuba n'okutuka obugere ne buvaamu n'enjala nakusiga nga kutunulidde ye order okujjako ng'omufumisa kisono omutira ku mission naye kitali ekyo eba order oba musambyewa oba wa atajja amanyi mission agenda ku mission ki abasajja mbalimu andi ugambe bba wange w'amagye abasajja mubetegereze lanka zaabwe waliwo abantu nga batunuliranga kuno buli omu alina lanka ye mwali specialist wano oba okiraba wano kati mwete mubimanyi osobola okulaba nga aliko kasitawe kateba kakyalo kakikamanyi omukugu mu kino sniper abaana akandu nga ka sniper nga kukalala nga kaba sniper olaba abasirikale banga bamanya aba SFC nti abasirikale mbawala olaba abasirikale abavubuka ba NSPapa yali abawadde ensi aba abavu bwe natwala NSPapa esagala byogerako baali ba sniper kyovola bwe bajjeeka mocha bakuba essasi wano akuba essasi wano wewati nelikusanirira nelitakwatako wadde nelikusanirira abasanirizi wadde okukalabulako newepamira newemalira mala emyezi 8 nga toyima eryo essasi ly'abasajja bali bakambwe bwe batyo nga takalabuddeeko wabula ng'asanidde n'envirizo n'ozikwatako nga teziwera ng'ate akikoze akigende kiti nakugamba kati ngenze naye eryawo nga vumbi bagakubawekamukyala omwana ku mutwe wewa kamyanso nakatadda nga mukuyima bamukoonako tasituka akati ekyo kye bayita SFC tebakulimba nga wano kati babyatulimba naludini kagamba ebigambo bino tomanyiranga ekintu kye bayita komanda kye bayita SFC sikirootangako tokirowoozangako mbuneggolola tabasobola oyogera kinaawo okuta kunywa bwogi abo abasajja abasinga tebatrainingira wano namba esinga abo bolaba abo tebaba trainingira wano tebabeera wano mbuulira omwana wa SFC omu alimu $1 million za Uganda zensobola okunyonyola n'onyiiga omwana omu sente zimuteekebwamu okufuuka ekyo kyali katonda omulamu bwe nabikunyumiza ojja kuwakana tonyiige njagala ofuneyo omuntu kyesimanyi nti basobola binyumya bo omwana omu okumulaba awo leka nkujukizeyo akantu kamwe olaba wetwatutambula ne muzeeyi ndaba olaba bano abantu aba beetegese okugwira muzeeyi oba okulekata muzeeyi bakunywerezaawo nga muzeeyi talabye tewali ategedde banyweza namuju n'otandika banyweza namuju eyo egundi eyo simanya erwengo si ye mukodo asiri mu bukodo bwe bwa namuju nga bw'omumanyi buli mukodo omukazi oyo mukodo namuju banna omukazi oyo okumanya mukodo newunya ne constituency kyemulondera oba nendoza alina byabakolera bo asobola kubako kyabakolera mukodo ekiri too much ate mukujjukujju nnyo kati obukujjukujju bwawanguliramu naye mu bukujjukujju bwe bweŋŋamba president ajja amutega abantu mbwajja nabaati anti bali mu muwaki baleke lindako bali abasajja bakwata ewantu nga Museveni omulaba nga tusagandi obeera muzeeyi nga takyawulira nga n'olulimi tomanyi balukwatiddewa omusajja akukwate n'olulimi n'alukwatira muno maki bati SFC nze kati ate oyongera kujingamba obatambalanga akukwata ku kigere naye ng'olulimi alubase bwaki akwata akagere akatono bwe kati ye n'amanya waakutte omusajja asobola kukwata bukwasi wano bwoti nga tosobola kwasama wano oba basoma kisimanyi gwe tomanyi nakumanya abasajja osobola okwebaka awo enkuba n'ekukuba neguwaaka nga tonnaddangulu ku kiba weyakukutte ate nga takoze ki takusse kyogamba Uganda kala nakuvaamu nakwata wanasobola okukwata bukwasi wano nopama nofuka nokkirira ku ttaka
ne balinnya emmotoka zaabwe ne babuulirayo nga tewanategedde. Kyogamba Museveni abamukuma basajja batendeke nnyo bwe batu bakambwe. Bano abazanyirako tebamanyi kibazanyirako. Kati Babi yadde atulimba. Muveeko naawe. Muvudde nako. Mukwano gulutaya n'aluna mu birwa bayimbi. Mbavuddeko lutaya. Kati omusajja yagamba kalonde okakuma ate okabanja. Wali olabyeyo abanja nga ate yeekwesa namusasula. Nakola ki? Walabeyo abanja nga yeekweka amusasula. Yandi baagala bamuyigga mbu baagala mutuusaako bulabe. Wali n'omwamuyigga kino njagala beera loud and clear. Beera loud. Look in the camera. I'm looking in the camera. Munnayuganda ndaba nkugamba ebigambo bino. Nga tonnaba kulowooza Samoyo omwana zaakuba Teppo gwazanya jangu onkwekule. Amanyi bulungi byakola era kati anoonya asayiramu. Abadde akomanga we waka nga balaga nti Ssubi wali yamwaniriza. Babbi munju yabaddemu naye. Ssubi mwamulabyeko. Bamutwala nga 14, 12, 18. Mwakomadde mulaba. Secondly, mu bantu abasooka okumulyamu olugoye mutabani we ataalonda. Era gwe ababanjanga. Mutabani wa Bobi Wine yamunoonya abalyamu olukwe. Atandike ku mutabani we. Atandikire ku mutabani we. Kuba asoose emyaka 18 n'okuyimayima. Secondly, ebintu byonna mu byogere, mu bikole, Muzeeyi Museveni, kino ngenda kukyogera nga ntundira mu kamera. Akalulu ke yayitamu edda 231 yamumala dda. Ne suuti egenda okulayira agimanyi. Eyaddi 231 gwokyali adda. Yes, omunazi. Sajja naye agende emyaka ejunga mingi. Kugikuwa entebe? Nze wendi bw'oba kyo muŋŋamba. Olebera ki? Ojja kuba vice onjigiriza. Ngani? Gw'ogenda okulira FCFC. Sisobolako wadde akatundu. Oli FCFC. Fulufiga okulembeddemu. Mbeeganyi mu lwatu bannayuganda. Nze ku kyendabye. Sisobola wadde akatale k'omubula. Ku magye g'omanyi mutwe. Ndekamu anti era kyekimu. Njagala onfuge. Anti dindako kyekimu ku biŋŋambisa. Tikakabe katale ka mubuulo sikasobola mbeegayiridde. Lwaki? Era sinadda akatundutundu ka Uganda. Kikwatemu nze naawe. Nze njijaako. Genda okikwatemu n'ennyoko. Njagala okikwatemu nange. Siriiko. Muboyagala mukwatemu. Lwaki toyagala kubeera? Sisobola. Lwaki? Sisobola bannayuganda. Obadde presidential advisor kati omanye enkola ye. Nedda mukwano. Oli presidential advisor. Obadde naye. Nti mumanyi Museveni. Ovala bayakubira ni stop. Ya mwajja mwaka era mbakwe tuwambe tugenda ntebe mu ntebe tobadde opposition era kusimanyira bada ba style now is doing nasonga nateka mu chemba wali wapi omugazi yenno soka n'olinnyamu nokola withdraw nolaba emiwulenge bikunnembe biwemmeneko ebisebe wali wa people power byaddala wali onyumira wali mu katemba. I think nkujjukira ng'oli eggulumba mugenze mu university ne bajjo oyo. Njagala okusooka okumala kino. Ng'oli professional kyenva ntudde naawe. Munnayuganda ndaba nja kugamba ebigambo bino. Nga tonnaba kulowooza ku sekyuta y'eggwanga Uganda kuba talina kyeyagaza Kyagulanyi. Nga tonnayogera ku Museveni talina kyayagaza Kyagulanyi wadde kyamwetaaza weekiti. Oli sure? Yes. In fact Museveni ebintu byalowoozaako kebe sekyuta y'eggwanga Uganda. Kyagulanyi taliimu. Njagala okuddamu mbategeeze nti Kyagulanyi teyeesimba nga ku Museveni. Kyagulanyi be yeesimba nabeera yabawangula. Aye tolimba Uganda. Omusajja yeesimba ono mulaba no ku ballot. Listen my brother. Say listen. Let me listen. Kyagulanyi teyeesimba nga ku Museveni. Lwaki? Lwaki? Kyagulanyi yeesimba ku bampuuga era be yateekako amaanyi era be yawangula. Abo bo yabawangula. Bobi Wine yeesimbawo ne bampuuga ne bwabwanika. Abo be yeesimbawo nabo era focus ye yali kuwa 5. Nina okuwangula mpuuga oyo. Focus ye yali yakuba Baganda abali political abalina political careers bonna. Abazito mu Buganda. Abazito mu Buganda because by the way Bobi Wine akoze bulungi gundi eje bamu alolo. Mission agituukiriza. Agituukiriza bulungi. Kubanga kati bwe kitaba ki tetugenda kuddamu kulonda parliament egenda okulonda
abana abandi badde n'embazulu basemujju nganda kira muntu nti baganda omanyi wantu ino obuzibu akomuganda tekakyuka n'omusiraamu akomuganda n'omusiraamu tebakyuka tekakyuka kyobola lukwaga tuzanyiddeko nnyo mu Kampala muganda ate musiraamu oshegede kati ebintu bigenze bikyuka akomusiraamu ng'ate muganda akaluluka enjogerako akomuganda tekakyuka keeko kati oba olina bakuba abandi gambe waweyaye get out of the parliament kati abo mamaze obba mugirawo muzeeyi yaliisa buti tasaba kuba that's why nkugambe kati ayo biri mugumu yamuyita mudda strategy zayina ndala nnyo kyogamba strategy za Museveni ne Bobi Wine azirimu kyannaku nnyo temutuwa ne muzeeyi fe abatuwa nawe tubagamba bino muluza tulimba tayogeta ina pulani yonna nga mulimu Bobi Wine 2026 2027 2028 ezo yazimala kati yateekateeka bya 3 kwambuka zabwadda mu mind ye ne wabaga ogambye ne suti bagigolola eri wali kuhanga eya 2 ayinawo 2 nga munene obanga mutono bwalibeera ogambye eri kuhanga yaba ne size bagimanyi kubanga gwe muzeeyi oyinza omulabaawo n'olowooza nti munene nnyo bw'ati n'oddamu n'omulala n'olowooza nti mutono nnyo bw'ati oli muyekera bo bali bamumanyi n'abamutungira engoye bamumanyi akati njagala okulungamya ensonga ya Kyagulanyi abantu bagitegeere Kyagulanyi yayolekedde obulamu bwe bwonna kaaliya ye nga ne wanaaba ayina ssente agenda kubeera mu kwejjusa agenda kubeera mu birowoozo ebitakoma agenda kubeera mu bulumi agenda kuba n'ebikolimo mpuliriza agenda kubaako amaziga agatalikala lwaki n'abaana ba Kyagulanyi balibaako ekikolimo obulamu bwe basigazza bwonna ku nsi bakukola ki sinze njagala okutegeeza Mpuuga talina baana babalina oba omulaba wali obalabyeko abalina sibamanyi omanyi amaziga ge bakaaba okimanyi nti oyo omwana asaanyizzaawo kaliya ya Mpuuga ne ku muzzukulu we bali muyitawo 5 onontegeera bulungi nze nkuwuliriza kaliya ya Mpuuga kaabe muzzukulu wa Mpuuga bw'alijja nga andi bajjamuga ye yakwata byaki 5 ekyo bakimanyi bulungi ebeera strategy ya parliament tewali gwe bataziwa n'abaaliwo baazibawanga katugende wa Sseggona ne kaliya ye yonna fike ya Sseggona omusajja balooya betwogerako ba specialist in fact ono omusajja yawummudde yaani guno ne yawummudde owiniddolo Abasseggona bali supposed kubeeramu ebibifu leveeyo akutte kaliya z'Abasseggona zonna azisiiza ettaka sina ttaka ebisooto asadde mu bisooto bw'okwata kaliya buli famire eba n'omuntu boga nti Bassewanyana ba Mpuuga oyagala kuŋŋamba taata wa Ssewanyana yamala emyaka 2 ng'ali mu kkomera ng'akaaba ng'atambula yeewuuba lwa mwana we nnyina n'amala emyaka 2 mu kkomera ng'akaaba ng'atambula mukazi we n'atuuka n'okugamba nti tulakaasidde famire ya Ssewanyana amaziga gaayo galikala oza basobola okuzza Ssewanyana omulala abantu abo mama baali bakufiira mu byabufuzi si ensonga bavuddemu batya ani abajjeeyo obakoze otya kaliya zaabwe kyekibuuzo muzeeyi Museveni talina abantu batakiziganya nabo mwena naye tebaliimu waliwo n'abali bamwesimbyeko tebaliiwo yali avudde mu public n'abalinyirira n'abasiimula namulabeera bagugulanako ne Rebecca Kadaga webale nnyo awo mwali mulonda gundi gyali bulungi nnyo muzeeyi teyageza ejjinya n'abeerako byayogera ne kuminominati nga yamuwerekera kakati mwe mulina ebintu mutamanyi kati bwe nkutwala ate ku leve endala waliwo levo ze baatunza n'amalaalo nga baagala ssente za kaadi waliwo bakansalazi nze ndabyeko ku maziga awo ku NRM secretariat bakansala banupu ng'oli akaaba ne yeeyambula n'asaasana bw'ati ng'ayagala kyali ng'atunda buli kintu bamuwe kaadi aze ku NRM kati ne batagimuwa ne babasuula n'ebintu by'okugula kaadi kiboozi omanyi omuwala gwe bayita Sauda Madada bulungi nnyo eyo yatuukanga n'okuwanda Jero Jas nalinga naye baamumma kaadi najja independence baamulonze alina luzira oyo alisonyiwa Kyagulanyi kati bwe gamba nti agenda kubaako amaziga ng'adayina ssente Sauda Madada kyange kikwano kyange bambi yamummira ki kaadi
avumya abantu ku Lwakyagulanyi. Ensi yonna yamukyawa. Yamumya kikaadi. Mbulye kyamumya kaadi omukazi oyo. Kakati byenkugamba byebyo mustunuulira amaziga g'abo abantu n'abo abantu. Waliyo famire y'omuntu ajja kugamba nze obulumi bwe nnina kaŋŋende ntulike ne Kyagulanyi. Tufa naye. Nkanfe naye. Oba kutulika naye oba kwambala naye bomu kaŋŋende. Kama mbaya ni mbaya. Abo mba mufokasingako. Era abo bali mu kudduka. Bayibuli etugamba nti omubi adduka nga tewali amugoba. Omubi adduka nga mpawo amugoba. Bayibuli emu yegamba nti muli balebera ku bikolwa byabwe Matayo 20:16. Ebikolwa bye bikabanja. Ayagala baani bagende ku front line nga ababe bali Bulaaya. Kyenkugamba nti amaziga g'abantu abo tegali kala mu famire ya Kyagulanyi. Tegali kala mu kalya ya Kyagulanyi. Bamubba. N'omulandira gwabwe teguli kala, teguliva omulandira gw'abana abantu. Teguli kala. Basegirinya tebali wummula. Tajja kuwummula. Basegirinya atugamba nga ebigambo wano nga pain gy'ayina asobola n'okutulika n'afa. Yamala afudde. Lwakyagulanyi yamala afudde. Yamala afudde. Kuba yakola buli kimu natuyamba mu nnyambeko nga kivu empapatazi nate yasoma biki. Ne tuwala omusajja ne bamuleka n'agenda mu parliament. Kwegamba nti ebintu ebyo b'otunuulira nga tunatunuulira birala. Ozazzaako ki kati Kyagulanyi? Tayina. Tayina. Ali mu kuba samage. Olowooza Kyagulanyi mwene embeera gye tulimu azzaako ki gwe nga bw'omulaba? Okwesimba ayagala kugenda mu Bulaaya. Kati ayagala fuluma. Ayagala kugenda mu ajaga abamunoonya mumutta biki. Adduke. Wangi. N'omwana omuwala Nakangubi Jennifer full figure. Twogera kino nakiri gwe byowulirwa obyogerako kyo biraba otya. Nze Nordin Ntege tukyagenda maaso.